Okay, cruise exclusive gwe mkutu kwoli. Of course ndi ne Uncle Douglas Lwanga. Award yakukumbye nkukumbe ku Bastins Awards, but I believe daga buli kimu ne daga kiwulika kityo kubanga gwe buli awards owangula buli awards owangula tokesa n'obikowa kiwulika kitanga gwe buli sawa obeera sango totuuka n'okowa. Bajja kasalamu TikTok. Awana TikTok bazimu. Akobaka Jem. Akobaka Jem. How is Douglas? I'm good, Cruz. Sanchika nnyo okulaba buli sawa maani. Ono guy naye ono yanyumiza story ye. Naye twetaaga story eyo nga nze ali ku side erinze abuuze ebibuuzo. Ati kyenjagala naye olowooza ofunika. Kati ate onfunye otya Cruz. Mba nkunoonya nga ate oli mu kacokolo. Mba nkunoonya nga ate oli ku champion. N'akacokolo okogedde. Nakachokolo okogedde. Bakunoonya nga Douglas nkulaba. Cruz tulina okunoonya ssente muganda wange. Tulina okunoonya ssente. Bagamba muziri kasangati. Linnya okadda gendo zikime. Bagamba ziri makindi linnya kagaali gendo zikime. Omwana akulaba yeebuuza. Douglas okumaintaininga ng'oli awo waggulu tovaawo 10 years n'emyaka okweyongerayo kitwala ki? One is respectinga bano abantu ababeera bakulaba. Tokitwala for granted. Omuntu wajana ku approaching a Cruise na kugamba nsaba kwe kuya kafaananyi naawe ne woba okoye nnyo ebintu ebyo bikoya by the way muwe time ya abantu abamu ate abalala baagala just kubawuliriza find some space fun wajja towards you tomulaga ntino ye wa wansi goli celebrity and all that stuff kaso at allowing a celebrity stuff kulinnya ku mutwe I think you can stay kadde mwako kakulu nnyo kasa tokkiriza airs ezo ezenduulu ezababeera bakubira nti bannange oli wakabi social media ne bakuwandikira na Cruise gwa abasinga bonna abalala notakireetinga ne kikutuka ku mutwe you will make it. Nomanya nti nze Douglas Lwanga kyovola erinnya lyange eri Douglas Lwanga mu passport ku national ID buli wamu osigala yeggwe okitegeera naye wobeera ne bana abakubira enduulu Cruise nabagamba bana Cruise oli wakabi nenkusanga nenga Cruise nsaba kafaananyi n'oŋŋamba nedda lwakuba nyambadde bubi oba ki omuntu obadde omuyisaamu amaaso naye ng'ate oyo faani w'oyo acontributinga ku fan base ennene gy'ozimba. Eri ekibuuzo abasinga kye beebuuza Douglas wakola zina awards zo ziwangula naye era still waliwo award egyosigala ngo standing out best TV personality twakola Bakoleko TV watandika bwomu NTV n'ogenda ne bakongerako shirawo ne bakongerako guy cho omulala yali ku City Radio City naye era still Dev Dash tukulaye ku NBS era okoze kasaazi no muri Shila DVJ Masi Cats naye still era olabanga okyasobodde okustandiga out and yet abantu baligambye nti bangi kizibu okwawula but osobola okustandiga out kitwala kiri omuvuka kulaba so one woba okola n'abantu abalala always know that everyone are unique Cruise oli unique ndi unique wetukola fenna tekitegeeza muno nkujjako kyoli nze nsigala ndi Douglas nawe osigala oli Cruise so fenna wetwegatta bagamba gali awamu galuma ennyama nti fenna wetwegatta buli omu asigala in the unique identity ku meeza nate mwena musigala bakabi kyobula nze sikiriza mu kintu nti we nali nva ku NTV kino nkyogera nnyo nali nva ku NTV nga nzija ku NBS comments ezabeeranga ku social media nga bagamba agenda kutwala omulimu gwa Katsi oba ogenda kuyingirira Katsi and all that stuff agenda musaawa okitegeera abantu ne beerabira nti nomusobola okubeera mwenna nga muli ba star and you're shining nga tewali ayingirira munne and it's possible we've done it on After 5 era twalese neshira wakabi but everybody contributes to making the brand ogenda maaso olabe generations so far tulina generation kati ziringa biri kusatu kumpi zonna ozirabye ez'abayimbi abazze onomulaba najja n'avaawo but still buli muyimbi ajja na meetingako nina abayimbi abamu benze meetinga ng'oli agamba Douglas olugenda ku After 5 ng'otambula ng'ogenda gently ne bw'omuwa ssente takkiriza ssente Douglas osobola otya okukwatagana n'abayimbi ne basigala nga mikwano gyo obakozesa kupopate ng'ate obasasula ekyo kyosembezaayo kyeki is one of the things olina okumanya nti woba oli presenter without mentioning names woba oli presenter ng'olina platform ey'amaanyi abayimbi bo bakyalirako oba kalina ku YouTube channel ng'eno abayimbi bakozeko interviews obawadde platform and all that stuff ate togenda kutegekanga buli weekend kavulu oyita muyimbi lwakuba mutadde ku YouTube channel naawe olina okuwa value back so segamba nti nno abayimbi tebalina ate kubawa these kind of favors naye ate wobanga omuwaddeyo ka some kalito money okitegeera
ku service eyo n'agamba okay nandibadde nkucharginga $5,000,000 nengenda kucharginga 2.5 n'omuwa 2.5 obeera omuwadde value naye okitegera ddala n'ogamba nti leero weekend nyimbirako naye ni weekend nyimbirako ye omuyimbi anaafunira wa okitegera so that's I keep my relationships as business business mulimu ka friendship naye mainly business apart from doing the TV work. Yes. Douglas mulimi Douglas kye kirala kyo bagambe kyenkola okimanyi bagambe kyenkola daga chongo obimanyi Douglas akola graphics yankolera logo ya logo jojo chaine jeriko ne jikubira akalango era Douglas yankolera logo abala ba birthday surprise party yange logo eza sati ze nali nyambadde ebyali ku bikopo Douglas akola graphics omulungi actually yabinkolera ku bwerere ekyo kirungi okyo yabinkolera ku bwerere actually I'm not the only one ndabya abayimbi banji though abayimbi bafo bamanyi naye ngoli agambire no mukutu nagamba why Douglas yanyamba yankolera akantu ako Douglas yankolera akantu ekintu Alan to expecting a back to expecting a back olekanga omuntu na kuwa your flowers but togenda ngayo no mugamba gwe nakolera kino mu Luganda bakiyita kulangira si kyekyo so omuntu omulekanga do good expect nothing awe nebulize ekibuzo ekirala daga abantu bebuuza Raj actually bakukazaako n'erinnya bagamba Douglas Wallmaster oyo kasuku kyali wange bagamba Douglas ye ne bwalaba ekiri mu industry anko kasuku afuna watu labwa yes nata bakukyayo because I know me my background omaife na twine enkuza ya njawulo newe mbanga ndi public figure ku TV or anything fenatly different very unique so sigenda kujja because gwe wakuloli very bachita batya omuntu ateri antama nze siri bwentyo I'm not that person so your character tendim so I need to go by what is truly mine sigenda kopacha Alan kubanga kimukolera ate ngende nekyo kasuku ye naturally he's teyeri antama yes that's the right word so chali wange but for me in my background nakulanga I give people respect whichever way obokoze ensobi obachi like that's how I was raised up obaba nkuza bubi look for my mom upcoming singa abayagadde okola nawe Douglas mungerechi like kujja kushoza kusho yamwe kwebuuzaako consultation what are some of the things mistakes ze bakola zozo olaba emyaka gyomazeewo some of the few things bizola nogamba nti obuzibu balina this and this okay so mistake number 1 is omuyimbi alowooza nti wasanga Alan Cruz akubuuza okunkubira olimba lwange sente meka tolimba tonalulaba tomanyi kyayimba oba kinakola ku TV oba nedda naye yakulembeza kyaki kya sente kati wasanga abapresenta abalala abatalina time kyajja okola jamugamba nze mpa sente aleme kuba ki luyimba so okutuuka ewa presenta mugambe nsaba ondabiremu mu luyimba lwange olabo balunakola kuki ku program yo welunaba lukola then woba oliyagala musiima olisobola okukola ki musiima naye totandika relationship ng'ogamba nti sente meka because wanagamba sente ze mbagamba nnyo ne mbagamba kati ogenda kuŋŋamba sente mmeka and then nkugambe sente onoozisasula you understand tojja zisasula so do not start a conversation nga tosaagista sustaininga mistake number 2 gyendaba is abayimbi bano butamanya when to approach cruise when omuyimbi ajja kubira saa mukaago gw'ekiro akugambe oluyimba lwe oba omujje ku simu agamba ati oyo alike alina empisa embi naye saa mukaaga gwa kiro kitegeera so also know nti no cruise wadde akola gino emirimu alina time ye ne family so between probably 7 ne sawa 12 ez'okumakya esimu togikuba basically that yeah okay my last question is mu myaka ng'etaano mu maaso awo osobola okubanga wafudde ddamu eno game ngo kati maybe Douglas kati PD oba Douglas oyina plan simanyi wali omuntu atalina plan but nze nina plan naye no si kivaamu but what we do is when ali nkola mascom bandaga ebintu bingi nnyo ebiri within that course so kiba dangerous nnyo gwe ng'omuyimbi oba nze presenter okulowoleza mu direction ki me I have multiple things and I think next year is when we are going to launch that so era cruise nja kuyita maaso awo nkubuulire ki ekigenda maaso yes
Wow. Tulina Douglas Lwanga tugezaako okusamarizinga basically omuvubuka naawe osobola okubaako ne by'oyigako singa omuvubuka olw'omuvubuka eyambuuza naŋŋamba Alan how come Douglas alina omukyala ne public emumanyi naye how come ye celebrity musajja akyafuna endorsements ate abala bagamba omukyala agirawa mu endorsement anti bagamba anti nkubuli omwana bwe yaŋŋamba mbu ate bw'oba male celebrity n'oposinga mukyala wo ba girlfriend wo n'olaga ensi bafaani ne bagenda ebyo mbiwulira ne ku bayimbi nti Douglas wabula ku bavubuka bafaani balimu ebika bafaani balimu ebika waliwo bafaani abakwagala real waliwo n'abalala bajja okukubira bukubiza enduulu banalaba omuyimbi omulala bamovinge on yes so always build a fan base chibaita mu luzungu bakiyita solid fan base ekwagala unconditionally Chameleon tumuyigirako ebintu bingi but Chameleon built that kind of fan base waliwo time we yalina very bad PR kyokka nga alina concert eyali ejja mu maaso but that never disturbed anything to do with the attendance of the show ekyo kikulaga nti waliwo bafaani abaali bamwagala kuki ku mutima tebafaayo akoze eki oba ki kati abe bafaani abali real so buli omu kufe alina okuluubirirwa okumakinga sure building abo bafaani nti neweefuna mukyala wange kati gwe faani nga oli faani wange ate kiyinza ate kuluma kitya bane manyawo olina okunkubirako engalo abakyala baba bagenda kendeera okwagala nti oli kati oyo abeera faani oba abeera akulabanga crash kubanga byanjawulo so we tuba twogera ku bafaani tekirina problem we tuba twogera ku ba crash awe wali obuzibu. Okay, let's see tuwangudde award after 5 ewangudde award zireta award zaffe zonna zonna ono bamuyita DJ El Nico, the youngest DJ, the illest DJ. Omwana mumulinde. Official DJ. El Nico atabula endongo, El Nico atabula endongo. Omumanyi? Tugenda twagendanga ne mu masomero nga tubana tuka. El Nico ono bamundetera ku Purple Party. Nga nange walayi simumanyi El Nico. El Nico naye twamuwa Purple Party n'agikuba n'agikufuula bw'ati. Nentandika omuwa respect. Era njagala nnyo platform NBS gyemuwadde and the other people bakolera bamu believing in. I know he's going to be a great star. Yeah. Wow, tuwangudde Teens Hottest TV personality Douglas Lwanga, ate ne tuwangula Teens TV Station of the Year NBS, ne tuwangula Teens TV Show of the Year NBS After 5. Tuwangula ne Lifetime Achievement MC Cuts ku byazakolera Buzz Teens Awards. Awards nya. After 5 kyanjawulo kikyemukola kyemukubisa abalala. Wano ndi ku Cruise Exclusive. Cruise Exclusive. Waliwo questions ogenda okubuuza ate nkugamba ozeddiremu. Douglas yotozi samwe zirinzi zemu. Sebo Cruise. Church making after 5 okubeera yenjawulo. Basosowaza nnyo Bwakabaka. Balayi program eweredde wano. Baba. Soko je. Abuuza mbu church making after 5 okubeera yenjawulo. Just bakyali abali ku eyo show bali byabwe. Bali byabwe. Kizemu bulungi. Douglas odaga kunjo kyese. Mumugambye akyeddiremu ekibuuzo ekyo. Akole save. Ne by the way, katsera nga bukyagambye. Bakyali bonna abali ku eyo show. Balinganga family. It's not just a TV show. Obeera nga omanyi nobeera ne brother wo, ne brother omulala. That's how we run it. Kati mutongereko ne DJ omukazi. Wadde ina suggestion ki wa DJ? Tuwe kumanya tugende tu censoring. Mundeke besabire emirimu. Otherwise jagala okubanga atemba sibira no nako lwalero. Thank you so much Douglas. Thank you so much El Nico. Ono blood wange twatambula nnyo mu masomero. Era kinsanyiza okulabanga ba agements betwayiriba nabo. El Nico mumanyi. Mumanyi bangamba nga muganda wa Roger. Byesimanyi oba basinzira ku IT oba basinzira ku ki naye nga simanyi. El Nico buza ku bantu babulye n'obudde bwokola. Bampita DJ El Nico from the duo DJ El Nico and Living MC. I work with NBS TV. I think mulaba tubikoze. Mubikoze? Yeah. Okay. NBS catch up 10 p.m. every Friday. Okay. Yeah man. Kale. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course njagala okubanga atimbe baza mwina mubale kubaako kuba gye twatandikidde olukesaazi no nga twagala okubanga ate tumuzi kashu yaffe olunaku lwayo. See ya.